kale mpa nango kusanga era temunange ulamugamba ki mutyati leero olunaku lulaba kulaba ndi wano mukwerongosa kati badde in fact ompadde surprise kikimba otambudde weesabise ntya ogamba masiki munange masiki eno giraba nga bwomanyi Kampala eno ye password ekuyisa mu Kampala oba tolina masiki mu Kampala awo okoma polisi ngekukwata ngekuteeka mu kaduukulu era bulabira omuntu tyava mu kibuga Kampala bayiseemu omulabira ku masiki kuba abantu babeerayo mu byalo ebyewaabwe eyo bali ndejje bali kyengera babeera mu byabwe awo ebyabulijjo ngebinnomo naye ogenda okulaba ngeri avudde mu kibuga ajja akataddeko ekikulu nti tawuni erimu abantu bangi naye bannange endwadde gye neetukomya Mukama Katonda yasinga okumanya nti manyi nti just okuva endejje okutuukawo ne wamu ekyanja nkozesezza emitwalo 2 mu kujja ng'ate sibuze emitwalo 2 mwana gwe gwoto olonya nakujja wano ekyanja okutuusa oli ekisasa kusaba 10,000 ekitegeeza ne mukuddayo ngenda kukozesa emitwalo emeka gye emitwalo 4 ate bw'ogenda leeti gibe 3 olinako era ng'obudde bukyala so mukwano nga omanyi era embeera otakulwisa mbadde nzize okutegeezaamu ku nsonga gye nakunyonyolamu eya Kirabo nakusaba ne kugamba nti ajje abeereko wano ewaka mujjewo omukyala alime kubeera alime kutegeera ate kufuna buzibu so tusalawo neŋŋamba nti kangende saagadde mukuleetera buleetezi neŋŋamba kanzye nkugambe nti Kellen Kirabo ngenda muleeta akadde konna era bwenjogerera akadde konna oba nkyaba lunaku luddako gwejja kuvonda oli awo nga nze n'entwala yange nti munnange omuntu wuno alina ebintu byaffe naye ate eyo ensobi okoze yabwerere tewandize kuneebuuzaako wandize buzi naye ngajjanga abeera wano nze mwanyinaze sirina kyensobola gaana kukolera munaye tomanya njaga nnyo okukola ebintu mu ngeri entuufu mulimu omuntu eyeetagisa okujja okuneebuuzaako naye ate gwe bakundeke nyinza munnaye okujja ngenda okutuuka wano nga wakyazizza omanyi munnaye nammwe abakazi ennaku zino mulonda amakubo omanyi bakimwantabula mukola ebintu abasajja bye baakolanga nammwe kati mubikola anti kati obuzibu bwe buli wali wamu abakazi bakoowa okugobwa bakoowa okubonaabona abasajja mujooga kati kankubuuze nze nsobola ofumbirwa omusajja angoba era wekanga nzize oba munsuza wamu mumanyi naye ate wano bwe mba muleese nze mugamba nti abakazi what a man can do a woman can do naye ate aweeramu naye ebintu ebyaboonoona ate tuzi kutonona twakowa stress ate muzifuna nnyo kizibu goza wate ennaku zino mweyombekedde nnyo akati bwani ani ayinza okungoba ate waliwo munnange ate weri bajja kungoba era nja kufundikira munnange mwanyinaze nyamba nsulekuwa naye kati wanani agenda okungoba omanyi obuwulu kwegamba obuwomu obulabira nti buluma kati wano mu myaka gyammwe mubeera bulungi nnyo naye bw'okulakulamu eno oweza emyaka 5 nga tolina munno ne bwoba musajja ne bwoba mukyala buluma nkitegeera naye amulimu obulamu abantu bakuba okuluusana okubonaabona era bwe natuuka myaka egyo gye mufuna omukadde munnange anti akati ate ekkadde nalyo liba lyagala mu buwala nga ggwe nga lyandibadde likadde ery'emyaka 5 ku 6 lyandibadde lyagala ggwe anaalibugumya kati ate oyo ow'emyaka egyo tatunuulira bano bakadde banne amwagazaazi era naye bamulaba nti kakadde naye aba akalaba nti kakazi kakadde saba ayagala omuntu anamubugumya ekintu kyanatunulako nekitambuza obulamu kati gwe aba talina gyakwagaza ate ngaokuze okusinga awo so kyova olaba tojja nowesanga nti abawala abakyala abakuze mu myaka 45 ate basinga kwetanira nnyo bavubuka 283 naye ekituufu nkubuulire wadde nange nti noki naye mukadde muno takola ki era n'omusajja kati nange era bwe mba mu 5 ago nange nnoonya aluwa
nawe ononya kavubuka bwe nalagira ntingambye myaka 25 kwasa kono ganti yingire nyumba kenagamba nti owaayi kono gamba nti gweyale nekefubitika okiwako kenjagalira ddala kati ngenda kuddukako kubanga ebyokwasaganya nina bingi ate ennaku zo ne kafyu yafuuka kafyu saawa bwe zitugeza kafyu embooko ya LDU neevuga so kale ngenda kukuleka mukwano naye kasita nkutegeezezza jakaddeko n'omuwala muleeta kale mukwano kanfulumyeko wabwe tekirina buzibu kale bambi ebyo ne coronavirus yatujjirira muganda ngogamba otya ndikiri kyekitambula olamu bulungi olamusuubi mundi lwanyisa neyagala nange mbadde mba kuzungamu eyo seke wa kereni nengenda waliwo nekyayi wange oli gyengenzi nemukyayirako naku mbadde ntusazeewo nga lwakuyita bakyali bange paka ate lwensibidde wano ewuwo nange wendi siina buzibu ndi musanyufu manyi wagenda nondekamu amaddu awo wanyumiza emboozi ate maddu ki muganda wange wagenda nongamba nti wali esumbuusa y'ennyama wali akaana nekakuwomeranga ki we nagambya nti kakirabo kawumanga sumbusa ya nyama musajja yawumiddwa akaana nga sumbuusa y'ennyama nkoze ntya nanoonya sumbuusa y'ennyama ku kyalo konna nenoonya sumbuusa y'ennyama paka lwe nagigwako muganda wange sumbuusa z'ennyama wazijiirwa nga tezikyalabika ku kyalo kuno nazifunye si nyingi nafuna sumbuusa y'ennyama nenjirya nokakkana nenzikakkana era nenyumirwa ate kasobola n'amala akuwa ekisa sumbuusa y'ennyama n'oginywerako kajuisi aka cocktail oba sumbuusa y'ennyama n'oginywerako ekikopo ky'amata nga kiriko akatangawuzi kati ke kakirabo kati bw'oba wali onoonya sumbuusa ya nnyama kyokka n'ogifuna n'ogirya noonya sumbuusa y'ennyama ng'eriko entangawuzi ne kakyayi k'amata oba ng'eriko kajuisi aka kokoteyiro ogw'omulimu mwangu nnyo olaba sumbuusa nagifunye kati ekyokunywa oba okunywa just muganda nga nakola bubi nnyo saamanya nnyo wankola bulungi kubanga wampa okusoomooza nentandika onoonya wava mu comfort zone no gy'oyinza okugamba nti natuuka no stretching n'onoonya ekisinga ku kino era nenkifuna kitegedde bulungi bigenda bitya ewaka eyo waka si bibi nnyo naye nga bwe nasalawo kati nasazeewo kirabo mutwale wa sister era nva wa Keren bino ebigere byondaba wano nva wa sister wange Keren netutuula netukkanya ku buli kintu era mu nnaku si nnyingi nnyo kirabo ngenda mukwata mutwaleyo ogenda kuba okoze bulungi ogenda baweewadde space niwe space kubanga kati jjukira ndi mumaka wali ewange naye kati ninga eyakola amaka 2 mu nnyumba emu kyesapulaninga oba okitegeera olina kwegamba oli haji ndi haji oli haji kyokka ate mu nju emu naye nga search planinga kyajja ablapu oba oyita kwono n'otomera ono oyita kwono n'otomera ono muganda wange gwe nsalawo nti akakati Daisy kamufunireyo akamuli nga mukyalawo olina akantu kola byeyo akalungi okamutwalire sisobola kamuwanga kiraba alaba sikyakisobola olina kikolanga ne kati bwe manyi kitegeeza bwe nkawadde Daisy nga kiraba alaba ne kirabo nina akakikemba namuwadde oba kengendo muwa mu nsabo aleme kufuna mbeere yegamba nti musajja omulaba kati yembeere omuganda wange bwona aba omututte ogenda nnyumirwa kubanga ogenda ba ne breathing space tolina stress ekyo kikolerewo anyway ensonga eyo basically mbale njala kugamba nti ngenzeke wa Keren nensalawo ensonga eyo nti kirabo mujje waka mutwale awo osazeewo bulungi mpozi n'ekirala era omanyi si kirungi kukuuma bintu nekikubeerakaawo
nga tomanyi kyogenda kuzzaako. Nze nandirowoozeza nti omuntu wejjeeko ekintu kikuveeko osigaze emirembe gyo. Ntyava Kasanova kikyotegeeza mu ekyo. Kati nze kyendaba wandifunye obudde. Funa obudde. Kugamba wejjeko akazito. Nze nkimanyi olina akazito wadde gwe oyinza oba tokimanyi. Akazito konka nina muganda wange kiro zintuddeko. Zijjeeko. Zijjeeko osigaze emirembe bajja kunyiigiramu. Baani? Ekibuuzo ky'obuuzizza kirungi. Baani abananyiigira? Kati gende wa mukyala wo omugambe. Gende wa mukyala wo omugambe ti munnaaye nakola bwenti ne bwenti mwannyoko ono sitaani yankema kino byonna obimutere ku sowaani. Nkimanyi si kyangu. Nkimanyi si kyangu naye genda okikola obimutere ku sowaani. Kasanova oyagala kunzisa. Kubanga kati kankubwireko nve eno ngene ntandike Daisy nti munnange Daisy mukwano mutowo namufunyisa olubuto kizibu naye bw'onaaba okikoze emirembe gy'ogenda ofuna togimanyi era bw'onaaba ku buliri nga weebasa oti ogalamidde otunudde waggulu ojja wulira ng'owewuse ng'olinga omukazi ow'olubuto ava okuzaala. Amakulu ensonga eyo bwagirowoozezaamu ngene enkolera anti kyegenda okukola egenda kuwa emirembe. Mukyala we agenda kumanya omuntu gwali naye ate akutende na nnyo amazima. Yaga olaba omuntu wange ngambye yakemebwa. Naye ate n'abakazi ennaku zino batumalako mu mazima emirembe bannange. Kankulage. Abakazi okutumalako emirembe ekyenkanidde wano ffe bwe twakulira bakitaffe ne bajjajjaffe balina abakyala nga jjajjange Badru Kifampa. Yalina abakyala be waka nga waliwo Kabejja waliwo Mukuuma. Ne mumaka amalala g'abantu abalala ng'omusajja abakyala be bali awo nga bonna bemanyi nti bawamu bwe bazaala abaana bamanyi nti oluganda lwaffe lwawamu. Naye ennaku zino ssebo tuli awo bw'ofunayo omwana gw'ozadde ebbali bamuleeta omaze kufa. Oshegedde kwegamba abakazi baatusalira amagezi mu ngeri gy'otamanyi. So abakazi balina engeri gye batutuddeko. Batusiba mu makomera ge tutamanyi. Tuli mu makomera bwe tuti. Ate kyemmanyi ne bajjajjaffe bali eyo ne bakitaffe batusekerera. Banyiivu kwegamba tubakoze disappointment ennene ennyo tebatwenyumirizaamu. Omulembe mufu nnyo. Tebatwenyumirizaamu. Obeera otya ku myaka gyaffe gino ng'olina omukazi omu? Kuba nze kala omukazi omu ku myaka gyaffe gino kati ffe twandibadde owookusatu waali ng'owookuna omutegeka mu maaso awo. Omala onoonya owookutaano. Owookutaano oba togenze wala nnyo. Nze nina omusajja gwe mmanyi alina abaana. Omukazi gwe yazaalamu abangi alina abaana 20 kati abaana babiri maama. Naye okimanyi nti abaana 20 ogisanga omusajja oyo abayita mu lujja ne batuula bonna nga ne bakyala be bamanyi nti abo baana baffe. Babamanyi. N'ennaku zino muganda wange lw'embeera abakyala gye baateekawo omala kufa omulambo guli wali ne balyoka bayita abaana kinono wuwe neoli wuwe nono wuwe kale yembeera y'abakyala ennaku zino ekkomera lye baatusibamu kugamba kibi nnyo ekintu kye twandisazewo ng'abasajja nekivaawo. Ate example zirina tandikira kuffe abakitegedde. Example zitandikire kufa abakitegedde kubanga senga bakitaffe bakikola ffe twandibadde tuli bulungi. Naye kubanga kati omulembe gwatandikira ku bajjajjaffe gwali mulungi mbuza ne batakiikiriza bakitaffe ne bakyonoona awo. Kati ffe muganda waffe twawambibwa tuli mu buwambi. Kati tubuveemu ate tukisomese ne batabani baffe ne bawala baffe nti mu nsi muno ekiriwo kiribwa ekiti. Omusajja asobola okuba n'abakyala abasukka mu omu ate bonna nga beemanyi naye alina obbayisa obulungi buli omu naaba nga amu ebyetaago bye. Nti omusajja asobola okubeera n'abaana abasukka mu b'omukyalo omu naye abaana abo balina okukula nga baluganda nga bonna beemanyi era ne bakula nga tebalinako buzibu. Bwe kiyina okuba naye omukazi n'akuleeta ku olukokobe olw'akasonga akatono ennyo. Ku myaka gino gye nnina Valentino nga nina omukazi omudde yizituli ninga alina akayiibwa. Katonda munyiivu nnyo gye tuli nnyo. Katonda tantonda nko nga akayiibwa manya akayiibwa olwaki njogedde akayiibwa. Anti enjiibwa bw'etondebwa mu nsi maama waayo abiika amajaago. Amajaago bw'agabiika Katonda takola nsobi ku majaago. Mubaamu enjiibwa ensajja n'enjiibwa enkazi. Abaana bwe babakuza bwe babakuza bwe bakula ne batuuka mu biseera by'okweyagala
ono aba mukyala woono ng'ate maama y'omu ye yabazaala maama y'omu enjiibwa bwe zikola ki zo bwe ziwangala kakati tulinga obuyiibwa ndina days tuninga akayiibwa ndi musajja ndi muntu am a human being I have to kwetaaya muganda wange weetereeze naye nange nina okwetereeza okusinga okukola obwenzi walere ebintu ebyo ebivuddeko n'endwadde zino enkambwe kituufu naye kakati omuntu okikola weekweka naye omuntu aba akimanyi nti omwami wange atwagala tuli abakyala basatu nziwemba nga nkooye days nga ngendako ewa Kirabo bwe nkoowa Kirabo nga ngendako ewa Lidiya kugamba ndi bakyala bange abo basatu okusinga okugamba nti ate ndi ne days ate neekwekano ne muzirogi ne gundi ya muganda wange sigenda kulinda gwe mala kikola nze kokyadde onsoomoozezo omanyi buli we tumiitinga tubaako asimuze ontuma ekintu ekyokukola ekipya nkusoomozeza kati era ne kino kangende nkirowooze naye sigwe wekka nange nkitadde mu bwongo ekintu okimakinga official ojja kuddamu okunkubira essimu nga nina gyendi eyo ngambe ndi eno senga tugenda bwe tutyo mu maaso ojja kulekerawo okuwulira keesi zokugamba nti gundi bamukwatidde mu nju y'omusajja gundi bamukwatidde mu loogi ne muka omusajja ng'onoonyayo ki ng'okimanyi olina options era nga bw'okyogeze nti bano olinawo omu babiri basatu ow'okunanga omulowoozaako kakati oyo alina okulwawo okujja naye ate naye w'omufunira n'owokutaano omulowooze alina okulwawo okujja at least w'okuna oyo najja nga oli myaka nga 5 oba onaafuna ow'omukaaga nze jjajjange omukyala gwe yasembayo okufuna yamufuna alina emyaka nga 7 kati awo tewali buzibu ow'okuna ne w'omufuna ng'oyinaana oba 5 muganda wange nkubuuzizaako naye nsabira days ngenda mugamba naye ngenda kukirowoozaako ndaye bwensobola okimugamba muganda tundufuuka abantu tundufuuka abasajja gwe bbaawe talina kyagenda days ye yampasa beera bulungi Hello, how are you? Gwe, ngombuzeeko nnyo. Long time, wenna wakyuka sigo nakuleka olinga wano weewati kiki? Tukanawo ogezze banaye sikutegeera. Mbeera. Oba bye muli eyo ebweru. Ndowooza bye tulya. Banaye siba naye nga mbeera ki? Tomanyi ssanyu lyempuya kalulu. Mbadde nveeri, omanyi naye ndi around here. Nakomyewo kati ndi wano around. Mbadde nveeri bwe nti. Ngenza olaba akafiga kalinga kemmanyi naye ngenza okwetegereza nga ekirabo wange. Nga yeezo kirabo omu bw'ati. Ng'ate yani oyo gwendaba Karimu wange omu bw'ati. Recently naliko ewammwe ne bagamba tuli. What happened? Awo twavaawo twasengukawo. Tudde wala kati wootamanyi. Maybe. So tell me bibadde biti eyo. Mpola tugezaako nga wobimanyi. Era naye mbaye nakadda. The first day wenakomawo nenkunoonya nenkubulwa nengamba noonya. Nenga mukyawa bw'omugenda eyo bweru oba kiki ekirabika. Sento basi. Asise ne kati nyinza okwerabira ggwe. Omanyi ebbanga lye twamala nga nkyali wano. Omuntu oba omulowoozaako omukubira kasimu. By the way, about that, ate namba yo sigirina. Really? Sigirina. Kazi wagenda siina simu. Wali tulina simu naye tukyali bwana buto. Nange. Naye ng'ogamba oti. Bwe tumanyi musanyu lyempuya kuti. Karimu wange bannaaye. Omu bw'ati. Naye mbadde nva wano. Nva around. Naye ndi mbadde nva ewaggulu. Onoonya. Ya mbadde ntambula bwe nti ngenza olaba. Kafiga ninga akamanyi yadde kali wawanvu wamu naye ng'ogamba otya? Ndi walo sirina buzibu. Obadde oddawo? Mbadde ngenda waka. Mwadda side ene? Yatwadde. Do you mind if I drop you off?
ndabirewo ddala kozi simanyiwo. Okay, come, have a seat. Wanje ponda we mwenyereketa nkulaba wenesanyula kutta mpulira essanyu lwaki mpulira essanyu lingi okimanyi nti no boyfriend wange yakomyewo ate aliwo yenna kati wulira byobuuza naawe Karimu tomumanyi ogamba Karimu naawe obeera nnyo emabega mba nkuwa obupya ng'olobye Karimu yakomyewo njuke yali agenze bwerwe kati yakomyewo bana yandabye twerabye ffenna nga buli omu musanyufu bana njuke yali yeerabira we tubeera ye nekega tamanyi bulungi kati we tubeera njuke yatwavaayo eri kati weyandaye bana yenna essanyu nange nawulidde essanyu mpaka yakati nkyaliwulira tosobola butasanyuka mwana gwe era nkubuulire nze sigenda birinda olowooza ntegeeza ki ate kikyogeza kutegeeza Valentina agenda kweyiya kuba nali ngumye nga nsazeewo nti kale kandukuze engeri nti alwagala biki muzaali naye Karimu kaake yakomyewo tonyumya mboozi z'amalwa tonyumya Kirabo labayo ogenda kujjamu olubuto Kirabo ne bakimanya bajja kusiba basibe omulenzi gw'oyagala bagatteko n'omusawo witini wange ve emabega eno .com tewali kirema bwekimu bakikola era nnakozesa nange magezi gange nabe ng'ekintu bakikwasaganya bulungi sigenda nze bigumiikiriza nze nkutegeeza era Valentino wakini nja mulimbalimba mugambe nti nafunye obuzibu oba nagudde olubuto ne luvamu yeeyiye Kirabo ogenda kujjamu olubuto ogenda fedinga kyekisooka ani atajja kimanya ng'ofedinza ajjaga mu muwala waawe yajjamu olubuto wa ate Karimu yali anjagala asobola okunkolera buli kimu ekitegeeza ne ssente aba asobola ozimba ebyaliwo nakyusa nayisibwa bubi lutalo lwakiyekela kale ndesiga numya era nsubiza ebyengenole byonna nabireka mbe nawe omutima gwange nenkuwa kyenkusaba nesige kuba ndiwo guno omutima guwo ontumbizanga kayitingereyo mu malungu nga kasana kememula ompisa bubi nga koye kwe kugenda kibuyaga nga bwakunta enfuufu siraba nagendaga ekireyo mu matumbi pawamukange mbuze takusebiwata